waliwo omulenzi abeera Bungereza si mulenzi musajja mukulu yaweebwa ensimbi nnyingi mpitirivu Muhammad Nsereko Museveni gwayitamu okubuzaabuza omuvubuka ono naye abuzeebuze bannayuganda ko n'abalala abali eyo ku TikTok be bawa ensimbi. Omwami ono yeeyita Mindset Uganda. Yaweereddwa ensimbi mpitirivu okuvvoola erinnya lya Kyagulanyi ye bw'atyo bw'ali. Amukusooka yali emotional nnyo era yakola akatambi ke ne kaba viral lwakuba kanoonyeza ne kambula naye nali nkalina kaali viral nnyo mu nsi muno. Lwe baakwata Kyagulanyi eri mu Arua lwe baali bamukubye amasasi okumutta. Omuvubuka omusajja ono yakaaba amaziga ng'ali ku live oba yali recordinga yakaaba amaziga ng'ayagala nnyo Kyagulanyi ng'amuli ku mutima munda n'akaaba amaziga yenna n'atulukuka ng'akawula kuba Museveni yali asse Kyagulanyi yali yanatta ddereeva we ate n'asiba Kyagulanyi n'amutulugunya okutuusa ku ekyo essali yamutuusaako. Bambi nga akwagazisa struggle era bangi beeyagazisa struggle kuba yalaga obulumi n'abaali bakyabuusabuusa president ne bagamba wayi bituufu bya ddala musajja badde bamusse. Mindset waba naye ajjukira amaziga ago ge yakaaba gaali so emotional era nti abagajjukira gaali maziga ngaali emotional era we yatandikira n'akola page n'atandika okwogera nga defendinga president ng'alwanirira president ng'alwanirira munnayuganda ng'alwanirira struggle ng'alwanirira Uganda naye nga yeerwanirira naye for some period of time nga afuse w'amaanyi afuse wa tabu nnyo wano ku internet. Omukulu Nsereko yagenda n'amukyalirako e Bungereza eyo we yakyalirira ne muganda waffe omugenzi Sima Alexis Yuchuli naye n'amukyalira Sweden eyo n'abateeka mu ddiiru n'atandika obbaawo omusimbi bavume Nuupu n'omukulembeze Kyagulanyi baagukola omulimu baavuma ekyavaamu Nsereko nozabala takyabaawo akasente Mindset n'avaayo eyo ewa Nsereko n'akomawo ne yeetonda nti akomyewo n'addamu n'okwambala enkofiira ya People Power n'atandika otugamba nga bwe baamutomeza Muhammad Nsereko yamutomeza yamulimba biki baamubba ssente ze kati akomyewo eka biri kwali kunoonya kasente n'ensi nemutegeera ne tumwaniriza nga ffe tuli aba National Platform tetugoba bantu baffe wali bwategeera amazima tumwaniriza. Kati muganda waffe ono ebiseera abo ajajjayo kiwe yali nga n'atera okufa baddamu ne bamuyita ne baddamu ne bamuwa akasente n'addamu n'ali ebigambo bye n'addamu n'akyuka olulimi mpola mu style nga n'atandika kuwaana abenga Besigye nga kaseera awaana Besigye nga buli kaseera awaana Besigye nga bw'avuma Kyagulanyi bwe yakwatagana nnyo ne Besigye kati n'atandika okuvumira ddala Kyagulanyi ne Besigye bonna nga bagatta mu kikapu kimu nga bw'awaana Nsereko nti agenda kubeera president era ennaku zino kyaliko kati waliwo akatambi ke yakoze ng'ayisa president Kyagulanyi Ssentamu Robert Mukamwa ng'amuyita ebigambo bingi ebisayitaisika Mukamwa simanya mu ffere bingi besobola kugamba ate naye sigenda bikuwa just nako katono ne njagala sotaba akatambi kano omanye omwami ono nti nno ense mukoye olwa ebintu byakola fenna tumukoye asaana ide kuba musajja mukulu ate nga Muislamu wuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyi twali twasirika tetugenda kukuvuma Mindset oli musajja mukulu ekyo ngenda kikujjukiza buli video gye ngenda okukolako ngenda kola video zozokka kuba muwaba mukuba wumba tutu abafuula abantu abalaba wumba tutu sigenda kuvuma because we know your weaknesses. Ovude no gamba that you don't care whether bakuvuma or bakuvuma as long as you have mentioned that ochitegedde bakuvuma, that's when you start to care. 1. 2. Ovude no gamba that tetufunangako political fraud nga gyetufunye mu mulembe guno. Then you a fool. If you are not a fool, you are an idiot. Or idiot. A fool ne idiot byawukana. Neera byawukana. Political fraud kyoyogerako kitegeera. Political fraud mu myaka 3
Kyagulanyi abatereddewo headquarters za NUP. Mu myaka 3 Kyagulanyi afubye okulaba nga buli mwana yakosebwa bamwalocatinga waali ne bamanya waali ne babaako akatono ke bamuteerawo. Mu myaka 3 Kyagulanyi asobodde okukola bannabyabufuzi abamu bye batannasobola kukola. Then here comes a dense person like you. N'ogamba temulabangako political fraud ngeno. Let me make this clear to you. Omanyi muli bakujjukiza mu abasajja abakulu. Naddala mu abasajja abeesibye e Bulaaya olw'ensonga emu that eri babawa ssente zaabwereere. Mwesi bambo mukola obuli mulimu obuli awo ne mufunayo n'ebikazi ebyabawasa. Nafunye information ye nagatherinzeeko ennungi. Kye saagala otujjawo politics olina kuba muntu oliwa oli musiraamu naye mutuleetedde okubateeka mu mbeera gye tulina obbateekamu. Mind se toyina audacity yonna eyita Kyagulanyi mufere. Mwe bafere abatandika obufere mwali ebyana ebyalema e Kampala ebyalemererwa ensi niyo bakwatire bakasuka e Bungereza. Mu bazadde bammwe mbasenga bammwe mbajjajja mmwe mbakojja bammwe mubeere eyo empewo ebafuwa omuzira guba kuba emimwe egyo gibatereere yemwe. Wotuukira mu egyo emyaka 50 nga tokimanyi mbu omusajja yenna ateekeddwa okwekolerera. Omusajja yenna ateekeddwa obbana n'embeera ennungi n'atadda ku Facebook ku TikTok okuwogana. TikTok eno bagikola naye nga teteekeddwa kubaako abantu nga mwe mulina kujja nga mulinga bamotivator musomesa nsi bwetambula kuba mba mugiyiseemu si kutwasamira. No. Obukyayi bukujjudde oyina obukyayi muvubuka gwe musajja gwe muzeeyi gwe muyina obukyayi. We shall not accept that hatred that you have esasaane mu bantu. No. Mugenda kutuwamba. I know that. Nagenza okukomawo mbino nga nkimanyi mugenda kutuwamba. Mugenda gezaako okwaga to suppressinga. We know that. But let me tell you something. We are not scared anymore. I'm not scared. Me as me, sikyatya. Kwa nabiji tugenda okukoma okuba nga tusirise bwe tuti. Gye mugenda okuba mwe basiru mmwe. Gye mugenda okukoma okuba nga musiruwaza abantu. Good enough abaana tubazadde. Now I have 3 kids. Bajja kukula batambuze legacy ya Hamza Swale. We are back. Tugenda kubateeka mu layini mmwe mese mmwe. Mwe mese mmwe mwe biyenje mmwe tugenda bateeka mu layini. Muyina okutereera obwo obukyayi empala oba mwakulira ku bajja baba mama bammwe mwakulira ku bakakita mmwe muyina empala namu mitima muwalanye omusajja mumukonjedde buli kimu aleme ate gwe toyina ludda olinga matako ozungodde eno dderi oswaza oli muntu aswaza. We are having the biggest political fraud. Yoyo mindset wamwe kituufu amuza kyoyogedde gayo no talina ludda nga bwensose nembibanyonyola wamu wali nembibayitiramu yakaba amaziga nga bakutte Kyagulanyi nendanga bannayali so emotional ngamba bambi alumiddwa musajja watu mu nsi yonna yasinga okukaba amaziga era yawadi yajewangulira ne mu dakika ntono nnyo Muhammad Sereka musisinkanye n'abawayo obusenta awo $5,000 musajja mukulu n'akyuka n'ali ebigambo bye natandika okwogera olugikya baagana okuddamu mu sente n'akomawo mu Nuupu amuza kyagambye nti talina ludda bwe baagana mu sente n'akomawo mu Nuupu kati baamuwadde akasente kati yadduse mu Nuupu mbagirawo jamulaba maaso nga atakumyewo mu Nuupu nga yeetonda so mu Waganda afono bwatyo ye bwali tali stable teyekkiririzaamu ye nga ye okusooka teyefiiringa teyewulirawo buli kyalaba alaba tekisoboka
ye walaba ensi bwe bemulemye nga yeremereddwa buli kimu kiganye atalaba buli kintu wali kijja kusoboka ku nsi kuno ate tewali asobola kukola kintu kyonna ye kati yendowooza ye bwatu bwali naye nga muganda waffe mindset akagambo akeetekako naye naawe mindset y'omufu olowoleza mu kulemererwa eva olowoleza mu kuweebwa eva tolowoleza mu kustandinga nga gwe kuba independent. Be independent. Ojja kuba ne independent mind, ne independent thinking, ne independent working. Buli kimu kijja kuba independent mulamu bwo. Ojja kuba n'eddembe, ojja okufuna freedom. So kyambe ebintu ebimu twandibikutte oba kisajja kikulu ne tutabikwata mane king nti akuwadde sente gwokolera gokubira ekikopo kale omutwe gwo ne bagugulwa sente $5,000 mindset tuswaddemu ne bino byonna Kyagulanyi yabitugamba president tujja kubalabiranga ku bikolwa byabwe mindset naye tukulabidde ku bikolwa byo tewali buzibu kola kyoyagadde okukola oli wa mu mutwe gwo oli wa mu mwago so ffe tebitulya nnyo naye nga mbaagala nnyo mwenna abaliko Mukama tunasaba bankuumire tujja kuddamu twogera ebigambo banywanyi mweraba.